This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ministry y'ebyettaka amayumba n'enkulakulana y'ebibuga etegese omwoleso gaggadde ogusookedde ddala okuva nga 2026 okutuuka nga 2028 ogw'omwenda 2025 awo ku Katikati Grounds Erugogo okuyingira kwa bwereere. Jangu osinkane abakugu mu ttaka amayumba n'okkuba plan. Jangu ofune omukisa okukebera ekyapa ky'oku bwereere omanye n'enzimba empya y'amayumba. Gw'ayagala okwolesa kuba ku ssemo nooti 778 873 nooti 32. Omwoleso guno guwagiddwa Ministry of Lands, Housing and Urban Development. Negutegekebwa Douglas Events. Some artists make noise, others make waves, but legends, they craft symphonies. This October 4th, Uganda's most iconic hip-hop artist, Navio, returns to the stage in a once-in-a-lifetime orchestral concert experience. Years of music, verses, victories, and vision now reimagined through the power of a live orchestra. Come see your favorite Navio songs like never before in a VVIP event at the Serena Hotel on October 4th, beginning at 7 p.m. till late. Sponsored by Kampala Serena Hotel, Capital FM, Bel Air, MTN Momo, Pepsi, Safe Border, Afro Mobile, and MTN. Ari ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi nyefu nyefu. Ara bora babaddi. Abachala. Wele somoyo manyembuto. Katonda ya chembuto. Genda wedi waminge. Oya bawereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonse kamukamwa bwonna. Nawufulumiza mu nnyindo. Akibwa ina guno omugogwa Musa white star premium detergent. Walo wanangalie ebola yakasajja kasendi kalimba banaye. Sendi banaye. Byotandise sewo tebijja kukola bebityo. Kati mukubalako abakazi be batwala abaana ku ssomero. Nanti era bisigala kyekimu gwe n'okumutwala otya asinga kwagala maama we komuweeke era agamba yansunanga. Gwe avuze magaro ine ebibozi bye bitakwatagala. Omwana y'obulamu bwe bwonna byonna byokola Isaac yali oli mutawa Nicholas era nyina agenda mugamba ekibi eki kyoliko akukyawe agamba akola atya bwatyo era kwagafa abasajja tulina kusaba buwangazi owaita naye oluyingira abiri mweji nakitegeera ogendo bamuwayirizanga sajja abakulu eno kubawulira nga boogera nnyo ku bataata baabwe bayinza taata wange kuba bategeera ekituufu kye bayitangamu kwegamba kati omusajja olina kusaba buwangazi owangaaleese era bingi byetwandibadde tunenyeza bakitaffe munnange bumu bwe twakula twagenda tubibasonyiwa kati nze nga taata wange nze bisinga nagenda ate musonyiwa neŋŋamba abasajja ndowooza bye babeeramu nze okusooka nze taata wange nali namunyiigira nnyo bingi ne bwe nnakula nategeera nti ng'omusajja asobola okulemererwa nekitwalira awo ate naddala ku baana bano nti maama we si yali muddya musajja kyangu kyakulemererwa kati nga tolina nnyo buvunaanyizibwa omwana atali mu maka muno mangu wakulemerera kulabirira nga bukyandibadde abakyala mbagamba nnyo n'ebintu byentera okubagamba ne banga nti kasuku weeyogeza ne mbaga nti omusajja oba omukyala yenna kasita mwawukana bwe papa waliwo ebintu ebimu byoba tokyasobola kulojja ne bobeera obyagaliza nnyo omwana era n'omwana ali eyo nga kitaawe yamuzaala mu mukyala atali muddya
taata we bimu omusaasiranga kituufu byabatasobola tuukiriza era omwana gwe batazaala mukyala ali muddya bingi nnyo byafiirwa biri ebitundu 7 ku buli 100 afunako 3 ate ago 3 gafuna nga taata omuntu wabunaanyizibwa nnyo nga n'ekirala mufunyi nnyo naye baba baffe bansitulanda baabazinyi bansitulanda baabazinyi be baliwa anti abatalabayo nansitulanda baabazinyi nakusitula welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuline Muzeeyi Magala. Emboozi eyo tubaali tulina gye tugijja, tubaali tulina omuntu gwe twogera naye wano nga tumwetaaga kati naye agamba atwala baana ku ssomero. Muzeeyi Magala n'amubuuza toyina mukyala. Naye abasajja ennaku zino bali more responsible. Abasajja ovunaanyizibwa. Abasajja bangi kati ffe edda naffe nze muzeeyi wange teyantwalako ku ssomero omusajja. Anti yali ategeera abaana ndi bwe bakulera basinga kwagala nnyabwe. Gwe omutwalo otyotta emirimu gyo okuleka nga ate tasomye nnyo. Omwana bw'atasoma nnyo amanya bingi taata we byayitamu ate bw'aba ku ssomero tamanyira ddala. Kubeera obudde obusinga abeera na maama we. Kigamba nti kibi naye nga si kyekintu omuntu kyeyandyenyumizamu nti ntwala abaana ku ssomero. Abasajja kuba tolina nnyo by'ojja mugamba mwana awulire nyina aba yabimugambye dda. Abaana bawulira nnyo ebintu by'abamaama baabwe. Kati waliwo n'abawala nga kati olina munnyonnyoza kintu kiki. Omulenzi nno kale omunnyonnyola embeera nti bw'owasa naye ng'abawala twalire musajja lwaki yandibadde amutwala ku ssomero n'okumukyalira. Ne viddi omusajja okyali omwana omuwala omugambe ki? Naye abeera muwala wo. Ogenza olabe byasomye. Bw'abiba byaganya omwongera amagezi ayite. Omuntu asoma biri mu mutwe gwe teri agaba amagezi kuva mu ga mulala kuba naawe omanyi oyina amagezi. Wagawa akaali gundi. Muzeeyi Magala enkwata ye ebintu sigitegeera. Kati Muzeeyi Magala go abaana bawagira ogenda mu kisulo. Naye weesuwano. Mu primary tokiwagira. Okuba omwana wo kumukyawa. Kati omwana wa primary wa myaka emeka gwe waaba tamwinaako Oluganda. Bwe bw'aba bw'alinako Oluganda naawe awakaawo tomwagalawo. Kale ate olwo bali. Ate olwo bali. N'obavunaana nnyo olutalwira mwana wo nga nawe yakulema kulabirira omutwala eri. Kintu nakyo kya bulagajjavu. Lwaba abantu bakifuula nti kya bbeeyi. Naye omwana wa primary aba akyetaaga okulaba taata ne maama. Boogera n'ebitagatta. Bw'abanga naawe amuzaala omutiddo biggamba. Lwaki ondowooza nti bali bajja be bayinza omwagala ennyo. Kati nina Seeka gwe ndabye ku makya nga ayogerera abaana. Ekintu ky'atagezaako okwogera nti ozaala abaana 10 bonna n'obaweerera n'obalabirira. Naye lw'olwadde balina ate okwesonda. Lw'oyagadde amasannyalaze ewaka buli omu ate nka leetayo 2,000 tutereko Muzeeyi. Something like that. Kabirio sikamaze eyo nnyo nenjagala obbooza. Ennaku zino abantu abaana babazaala kubalabirira oba? Kakati abantu abalowooza abaana balabirira baleka nkola nkadde baalinnye ewaffe. Muweerere abaana batuyambe mu bukadde abaana bonna gye bakoma okusoma balabirira bakyala baabwe. Omwana gwe bw'omuweerera kitwale nti okola buvunaanyizibwa bwo. Kubeera mu comment section wade babuuza nti ffe twabagambako okutuzaala. Akati bw'oba oyagala mwana w'omukyawe gwe weefiirize yaabe bulungi. Oyinza n'omugendera ku nda gw'omutte obanga ye yali ddiiruyo. Buli bw'oweefiiriza yaabe bulungi oteekwa kufa nga omukolimidde osobola n'omugenda ku nda gw'omuloge. Bwe baba basiraamu nga yinza n'omusabira edduwaafu. Omwana mulabirire nti Mukama bw'amuyamba abe ye bulungi. Naye togamba nti Mukama bw'amuyamba n'afuna omulimu mbe bulungi naye. Omwana atuuka butuusi mwesifo n'akwana bawala.
natandika okwogera ebitali ku ssomero nga yano akunoonyamu sente awato omuwala kati ate bw'afuna omwana nga zize kwatoola gw'omusuubira jjokku omwana muweerere ng'obuvunaanyizibwa era nze abantu nabagamba nga abewaffe naye olw'okuba ffe tetwasoma bw'okyogera era oli alaba kimu nze kyemmanyi okuweerera omwana ampeerera ye obulamu bwe bube bulungi era nze ne bwe mba ŋŋenda kugula seminti ensawo 3 sikeekakadde n'omwana najja nga bamugobera emitwalo 2 nga naye akakadde kekeetaagisa ku seminti ensooka seminti anti byengula mu seminti ye pulopate yange ate abiri gempa omwana pulopate ye nga ye n'okusoma kuba kukwe kuyamba ye era nze omwana de bwabula ku ssomero netegera nti tewabuze nga bakuwambye nze sikunoonya sikunoonya nebo okubula kuno okw'obuwambi nkunoonya naye nze tubayinza kuŋŋa nti wabuse ekikomera n'ogenda ne bakakasa ne wooli nga bali bamanyi nti oli wa mulenzi nze era sijja nze nkuteegera waka teri abulya gye batamuzaala ne bwazaalayo abaana 7 kimukakatako okujja gye bamuzaala awo nzika akomyewo nze wenkulindira nze ne bw'ofumbirwa ku nju 3 okuva ewange togendawo nze sigendayo era bwe nkuleka ekitugatta bwe kibaawo ng'ojja ate nabyo sikubuuza nti eyo okolayo ki olumba ntandise okuyingira obulamu bwo manyi abantu balina ekirowooza nti bajja kuteeka abaana mu bo bye baagala bo babuuze bo bye baali bakitaabwe bye baali balagira awo bo bye baali bakitaabwe bye baali balagira abantu bangi basoma nga basoma birala nakati nga bali mu birala nga bakola birala gavumenti y'Emmengo yeyokka gye mmanyi nti yewa omuntu ekyo kyennyini kye yasoma naye gavumenti yaffe ya wakati ewa okusinziira omuntu gy'azaalwa n'obuzaale bwe tewali tabu oba bye bakuwa bye wasoma ne mu kitundu eyo gwe bamanyi gwote yakiikireyo bino obifuuka awo ekyokulabirako nga sikuvoola ow'ekitiibwa bamulanga Kisempija yeko Minisita wa Defense nga Dilo yayingira ku magye weyo minisitule yandibadde y'abamagye defense byakwerinda naye okimanyi nti bamugjeyo n'afuuka minisita w'ebyobulimi kati yasoma emirimu 2 yayingira amagye n'asoma n'obulimi anti yasoma byakuweereza abantu yasoma okuweereza abantu kakati kitegeeza ki nti gwe omwana wo alina okukola ebyo Katonda bye yamusalirawo akole ki abe tomwerijjako nti alina kuba byoyagala era omuganda musajja simwagala era afundikira era gwafumbiddwa kuba gwe olina tuulaba oti n'olaba ebigenda mu maaso omwana wo bw'aba asomye n'omwambaza n'omujjanjaba n'okumusuza naye olunaku ye lwalaba nga wakati wakyamusaana amuleke ayitemu. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Pasangwano anali ekizime kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera ng'obasanga bagaba looni okuva ku $2.5 paka ku $5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziyina nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwalewa e Dubai ng'omanyi nti zijja olina ddiiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash osobola okugenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug
n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash. Bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Now tulina ensonga egenda mu maaso yakomyewo mu mawulire. Actually ziri ensonga bbiri wano oyinza okuba zoogerako somewhere naye wano wadde tonazoogerako. Amawulire gano buli muntu kati jaddukira. Twagala twogere ku bufumbo embeera z'abantu n'amawulire. Muntu yandikomyewa. Irene Namubiru juzi yawandiisa akatabo ku maama we n'akatuleetera kosa abantu badde bakubaganya ebirowoozo yandikikoze maama tasobya maama asobya mutuufu mukyamu gyatusookera awo nga tetunnayingira ate waddako. Bano erinnya lyange nze Magala Tazibwawo bali kyewuunya kitaasimba gwayambadde musajja aluma wabula bannaye bwe bazaala mu 1919 n'afa nga 24 omwezi ogw'ekkumi 1999 mugumu director founder wa Matabach Omukeya Service Uganda Limited era biri abalwadde ku bitanda ng'olina omulwadde wo taatawo maama wo sengawo kizibwewo mulirwanaawo ningo mwagaliza obujjanjabi obulungi tufuwa omuntu n'amujjanjaba naye ng'obujjanjabi obw'eddagala n'obuli profession bwa ddwaliro ffe tubeerawo nga ggwe mu kifo kyo kyewandibaddewo n'obandika nti ojjanjaba taatawo ojjanjaba maamawo naye ng'obujjanjabi bwa ddwaliro ffe tuba mu kifo kyo ekikyo ffe tubeeramu mu kifo kyo. Tusangibwa ku simu 0774901220 eya WhatsApp eri 0708247260. Tugaba eddagala erijja omuntu ku mwenge enjaga amayirungi tugaba eddagala erigoba amajiini agakusobyako mizimu osula ologootana bane siina ssabo tojja wange nti sooka onkeberemu sikebera. Nina ddagala ligoba bugobi bintu sikebera era siina nsaasi sukuba nsaasi. Era tutuukire ku ezo simu zenkuwadde mwoga azimbira ddala building company Uganda Limited tukuba peva nani ne tunywako n'obuugi twoyako n'emmere totweraliikira tuzimbisa buwunga bwa mwogo kwe tunywa obuugi kwe tufumba n'emmere tukuba peva tukuba nani tuzimba ennyumba ez'ekikula kyonna okuleka mapeera. Iyo mapeera mwogo tagigwana. Mapeera yeki mapeera house eri empanvu mapeera bannange tusangibwa ku simu 0774901220. Abagenda bandikomyewo fino service eyensimantaana nezizimba bulungi n'ekuziikira omuntu wo bulungi n'okubajjulula singa wabaawo obwetaavu. Lwakuba nti bwe tukyogera abantu bayomba lwaki ojjulula abafu munne waliyo obwetaavu obujja nga gavumenti eyagalawo tujjulula abafu obazza mu bifo ebirala tuzimba entaana tumaliriza amalaalo n'ebijja. Amalaalo tugazimba n'ebijja tubikola ki tubizimba. Tuli ku simu 0774901220 okufa si kudda twabye ennyimbe tukutegekera olumbe lwo nadamu ababeera mu diaspora kyeki wabwero w'eggwanga ababeera kata diaspora oli mu America Germany Canada ezo ensi Denmark London Manchester UK London Manchester tukwabiza olumbe tukutegekera olumbe ffe gwe ne batuwa ne basumika ebyennono byonna ninga ffe tulutegese tobuguutana ate nti naagigula ani abanaafu tukola kulumbe obufumbo si kunaanya tubudaabuda abafumbo abaagala okunoba. Tutuukire ku simu 0774901220 ya WhatsApp 0708247260. Ekitabo Abaganda Abasukulu mu myaka 1024 gye kiri katale tukitunda era bwe bokyagala okuba kweze essimu n'ekitabo abagabana ettaka mu ndagaano y'olwenda kigenda fulumanga 12 Desemba 2025 kirimu Abaganda 142 abagabana ettaka square mile 1000 eza Buganda. Ogambye mugaba eddagala
I mean mutuuza abantu mutuuza abantu mu bigambo tubudabuda abafumba abagala okwawukana singo gende wa taata obewa mu kyalo bano ne wakanirawo oli wasooka najjaawo mulize ebirowoozo mwami najja ne twogera sinobya njaa bino ebintu bitegeerekeke mbudabuda bubuzibuzi ne wano mu Uganda oba mu Africa abantu batandise okipiikinga omukyala asobola okuvaawo kewako oba omwami n'afuna waabeerako newakandiseeyo bana yabanobeddeyo naye ate sinnafuna musajja ajja wange bakazi teri musajja ajja ndi kanjira mbeerako wano ninza abakazi nyinza okuba mu wiiki nfunayo abataano kiki anti kakati abakyala emabega eri babanga banobera waka kati ate waka naye olumu waliyo ebyasoba abamu bazadde baabwe baafa nga n'omusika wa kitaawe si ye muntu enya anaababudaabuda kati ate bw'ojja ewange ne tumanya nti ku Sande tutera tuula ku Sande na Lwamukaaga najja ne tuyitamu situuza abantu mu bigambo naye kuba budaabuda era nze omusajja bw'ajja mugamba ebigambo bino bye tugenda okwogera bikoma wano ne boogaana sina wadde olukusa olwokutwala ku erose bino twogera ku bufumbo bwo nze naawe ne mukyalawo negwe byonna byogaana teri kiddako era bino mbigamba nga nze lwa mukwano gwe nnina ku bantu abafumbo mutabagane naye tewali kiddako nti bwomala n'ogaana tulina ekiddako tewali era bw'omulekera awo wennyini emuteetabaganya nga n'omukyala agenda amune kali nange ebyange bikola ki bwe mutabagana omusabusa ku piki oba mmotoka nga muddayo naye siina kiddako banyaga ntegeerekeko mbudaabuda bubuzibuzi gezaako okufindinga abantu mu bigambo era sibakaza kugamba buga nti omukazi okukuba oluyi kitono era ntumirako mukwano gwange mwami Munyagwa ayinza oba si mukwano gwange naye wali byayogera bye tufaananya omuwagira nnyo emyaka gya Munyagwa gye gyange nyinza okuba ye musingako oba ye akusingako Munyagwa ali emyaka nga 5 mu 3 asinga emyaka nga 2 nina 49 okay sisala myaka abantu bwe balowooza nsala emyaka bannange emyaka gye nnina njiinamu ebiba n'omuntu ow'emyaka 49 ekisookera ddala nina omukyala kibi omuntu okuba n'emyaka gye nnina ebisaza emyaka bye bino wammanga kuba na myaka 49 nga tolina mukyala tolina mwana tolina woobeera bye bintu ebyo byonna mbiyina era nina gye nvudde okujja wano siriimu lunyonyi nti nsula ku miti kati Munyagwa omuwagirako ki bwayogera abantu abagamba nga balinga nze oba nga mwami Munyagwa nga tebakkiriza mwami Munyagwa byayogera baba bakola content era baba mulwale bakulimba kati omukyala asobola okukuba oluyi era n'osirika naye gwe mukuba lumu ekyalo kirina okukuŋŋaana munanga kuba era kasuku tokyaweza myaka 10 nga naawe tebannakukuba tokyaweza esawa yonna njolekedde okukuba mama Lukasi oli mutabani Nicholas mama Nicholas akyakuwaamu buwika buleke naye ajja n'abandi awo era bino byonna byoyogera biki lwoliddayo ng'obyogedde nga mutuuse waggulu wali agenda lukuwujja lwendimanya era bwakkuba nga ate nakyo tolowoozanga nti kyamaanyi nnyo ojja kutuuka mu myaka egyetaagira ddala okuba omufumbo gye gino mwe tuli myaka 5 si kyabuvunaanyizibwa okuba mu nju omutali mukyala myaka 5 buli mwana we aba akuswalira ate naawe oba omuswalira myaka 5 olowooza kwani anaakujjanjaba esawa yonna puresha ekkuba waliwo oli eyagamba Magala tamanyi nti waliyo n'abakazi abaleka abantu ku bitanda ne badduka nga talina kya mwandu gw'anaasigalamu omukyala okudduka kubba obudde obusinga nga talina myandu gy'abala naye bw'oba n'emyandu gy'abala akubeererawo naaga akambeerewo ndaba bw'afa nnina wenzira enju
enju agipangisa giri emizigo giri ebiri gyabadde asoloza kuba abamanyi ze mujjamu abakyala abeera babibala ng'oli mulwadde nakati wooli takulinda nakulwala taliwo nti lwakuba akwagala nnyo kuba olina ebimubeezaawo zino feesi zaffe ga batwagala kutuwaana nti tuli balungi tebatwagala nti tuli balungi batwagalako bye tuyina era gwe mugamba nti bino onyenda bitunda nina ddiiro tusooke tudde mu muzigo olabe oba naakukkiriza nga sitatofaayo bebi nze wendi tewafumbirwa nze nebyo bino tusooke tubyejjeko nina kyembala noba okiddayo leero n'okimugamba ojja kutegeera nti aliwo ku lwebyo by'oyina okusooka nasooka n'akwagalako nti aba n'obwetaavu by'obyetaago kati bw'atuuka n'akula mu myaka nga waali awo n'abuuza omusajja ono singa kifiira wano nsigadde wa n'abaana kati byonna by'oyogera nogamba yamanyi sitawa ne bwafa ninawe nsigala n'abaana olwo akugyeko engalo aba akugyeko engalo era omukyala byonna bye twogera byandibadde bibaluma naye gwe ddayo byogere nga musula mu muzigo nga nagwe baba bangi olaba oba onoomuddira gwe ddayo bino byoyogera bino maama gundi Nikolasi kino yanyize byomwogera n'omukyala Zibeeda tebimuluma kubanga ayina ekimufuula ekyo kyova olaba nti gavumenti omuntu avayo n'avuma Pulezidenti Museveni n'asirika ayina kwagumidde nti ne bwananvuma ye mwavu nze nina essente ndina mu buyinza okitegedde era abantu bangi bavuma Katikkiro n'atabaddamu nti ye alabanga gwe ekimuvumya toyina kyoli byonna abirabanga no sensi ate gwe n'osigala nga wamuvumye ng'oli mukambwe ennyo nnyo omulinamu obukambe bwa mirundi egi akusinga nnyo akusinga ekitiibwa akusinga obugagga n'ettutumu na buli kintu kati ye yennyini n'akusaasirira awo ku nnaku nga naffe era osanga omuntu n'akuvuma ku intaneti kuno n'onoonya lwaki yakuvumye n'okitegeera lwaki yanvumye era n'otomuddamu wetotera kusoma komenti ng'omuntu akuvumye ekivumo kinene newali omusajja alina oba yeyita National Resources ani anvuma buli vidiyo gyenteekayo naye namunoonyereza nga mutabuliiki era ne musaasira yeyita National Resources tewaliyo vidiyo gyenteekayo n'atanvuma naye namala munoonya nga mutabuliiki ati bo ne mmanya nti ebyabwe bya ntalo era ne mulekerawo era tanyiiza kwegamba tulina otandika okutunuulira abantu oluusi omuntu n'omulala n'ogaakamuleke ekyo nange nkikola nnyo kubanga yo bamanyi bantalo ebyeddembe era bw'omusanga mu Katuliki n'avuma olina kunoonya muntu nga ye nogamba nti omukristaayo omukristu oba omukristaayo anvuma atya babo tubamanyi baddembe n'abasiraamu kati erivaayo tudde ku jeno anti kyenkugamba badde nkugamba anti era ekyawamu naawe kasuku eri yakuvuma n'obuuza lwaki yanvumye ogenda omutunulako nga obukyayi abulinamu ku bintu bisatu omusinga ettutumu omusinga buli kyayagala omusajja yangamba weemanyiize oluusi bw'obuulira ng'oliye onyiize nnyo genda osumulula akacupa k'ekyokunywa okayiweyo kuba yenjawulo lyakuvuma nayagala akukakase nga bw'alina kino nakiri naye nga takiina kati kyenkugamba ng'obusungu buviira ddala ku ggumba naye nga naye kyakuvumira akimanyi si kituufu ye yennyini yakiyimirizaawo ku mpaka kibe kiti ekituufu omuntu akukakasa nti akuvuma lwakuba olina amayembe akuvuma lwakuba oli toyina ddiini naye nga naye akimanyi eddiini mu Uganda tenaweza myaka 2 akitegeeza abantu ne bajjajjabe bataano tebakola ki kakati ebyo bye tubeerako kakati ki kyetwogera nti si buli omu nti ajja tuvuma tunyiige omoki omulaba bulabi n'omanya nti ono kino kyakoze kiki kituufu ono kyakoze kituufu kino kyawaana kyekyo
tugende ku Namubiru gwe mbadde nkubuuzaako. Akati nno nze omu ku bantu abatono ennyo abawagira Namubiru. Ndi mabega wa Namubiru nnyo bitundu 99 n'obutundutundu 9. Nze sina mulala gwe nja kwogerako. Ngenda kwogera ku jjajja wange Eseri Nakibuuka gwe baazaala mu 1919 n'afanga 24 omwezi ogw'Ekkumi 1991. Jjajja wange omwana w'omukulu baali bamuyita Zulaika Namakula. Senga Zulaika Namakula ye yali omwana wa jjajja wange omukulu. Naye jjajja ng'abuze ennaku 2 afe. Olumbe lwamuluma nga tusula mu nju abantu aba babiri. Nangamba bazee wange jjajja yampitanga mwami we bazee wange. Olumbe lunnuma. Nenjagala nnyo nfe nga Zulaika taliiwo. Era lw'oliyita Zuula lwendifa. Naye nga mwana we. Era bwe nayita Ssenga Zuula ku Lwokusatu jjajja enkeera n'afa. Yali baali beekyawa. Era nze nakyo nga nkinoonya lwaki baali beekyawa. Nina omukyala abeera Bunyaka namugambye banne nasanga maama we kapeeka eyo nga yatabuka omutwe n'okufa yandifudde. Nimugamba ogambye eki? Nangamba tewamanya maama wange bye yankola. Nimugamba saabimanya. N'abinyumya nga bingi nnyo. Abantu bajja ne beesiba ku yakuzaala. Ekyokuzaala kya mwezi gumu, myezi 9. Naye asobola okubonyaabonyeza emyaka egyo 3. Pandange nange okunzaala yali anyumirwa. Lwete musaamu kye yanyumirwanga otuuka ofuna olubuto lwange. Kyebeesibako asa yakuzaala. Ne mugamba akkiriza abamukwanyi eyamukwana yafuuka kitange. Nti nze namukaka nti yanzaala ku mpaka. Nze n'abako omukazi yatambulako ku ssabo. N'agenda n'ekalangala ayagala kuloga mwana we amutte. Nga n'omwana atambula ku ssabo kutta nnyina. Benkugamba balina kasana nakati balamu. Omuwala yasinga nnyina n'amusuula akazoole. Kati abantu boogera lwa society nti kyekola ki kyewagira. Naye abantu abawagira Namubiru nga tebasobola kuvaayo kwogera nganze bali hafu. Abantu bulumi bwe balina ku bamaama baabwe. Bana bawoza maama tasobya nga tannakusobya. Nze nalinako Seeka mukwano gwange. Nangamba nze saagala muntu era naawe wakyogerako omuntu okuba otya omulanga ne weesuula eri ne mugamba Seeka lw'olifiirwa omuntu gw'oyagala. Lw'olitegera nti omuntu yeesuula ng'akimanyi. Naga nze mu nsi nsinga kwagala abantu aba. Omwana taata wa yasooka nnyina. Nanze njagala nnyo maama wange. Njagala nnyo taata wange, mukyala wange n'abaana teri ayinza kufa n'enkaaba. Kitaawe yafiira ku myaka 83. Nenkugamba amazima yankubira essimu ng'akaaba. Baatuuka n'omuwa akazindaalo. Yagaana okwogera. Olumi bwe yalina ku muntu w'emyaka 83. N'alwaza mukazi w'emyaka egi. Gyonna yagimala akaaba bukabi nga ne mukazi we n'okufa tannakola ki? Lwe yafa yakaaba n'amaaso ne gamumyuka. Abambuwoza muzadde tasobya nga tannabasobya. Okitegedde? Kitegeera bulungi. Nti abantu bo boogera bo kye bali. Muleke naffe twogere bye tuli. Ani yagamba abantu nti buli omu yakuzibwanga ye bw'alowooza? Se maama wange yansuulawo nga nina emyezi 2. N'agenda. Jjajja wange n'annonda nga alina emyaka 57. Bakugamba maama wo yali ayise mu bingi kituufu. Ye jjajja wange owa 57 yali tayise mu bingi. Nze jjajja wange yazaala mu basajja 3. N'abazaalamu abaana 3. Ne si lwakwagala. Buli gwe yafunanga kitaawe n'amumugaana. Buli gwe yafunanga kitaawe n'amumugaana. Atamulaba ali lubuto. Oyo simwagala yakola kino. Ne bajjayo ebyeyo mu gya 18. Oyo n'amumulemesa. N'adifuna omulala n'afuna omulala. Ebyo jjajja nayo yali ayise mu bingi. Yali talina nsonga lwaki yandindeze.
kakati baba yanzaala yannemererwa ku myezi 2 jjajja nandabira paka ku myaka 13 ngamba ati mange tiyasobye mukuba nga yanzaala twali kwagala kwe bali begadanga n'okunyumirwa n'anyumirwa banyumirwa bamukyusa style eno baleeta eri nedda oyiseewo bali kwemu so togera ku maama kali siko kuba nti simwagala naye nedda kali kati awo tugende mu maaso nyakasoka manyi nti wasiruwala ate ntya oda namanyi twogera ku maama twogera ku maama naye gwogambye nti yali anyumirwa kasoogera nti babeera baali banyumirwa omukwano baagalana that mbadde ndowooza birala waliwo abanyumirwa ebintu ebyo ne batakyusa style tobuuka layini kale layini njizizza ekomyewo oli mukaddewo kiki bannaye ate muzeeyi Makala kyobadde weerabidde nitwogera ku maama wange kyo tubaddeko naye gwokireese nti oba toyinti bali baali banyumirwa byabwe biki banyumirwa omuntu n'obeera nerelationship relationship kyeŋŋamba naye gwate ogenze wala kaakati nze tebuba buvunaanyizibwa bwange bwakwagala ku mpaka nga gwe tewanjagala kaakati ajja n'akugamba asita namubiru mukazi bakugamba naye anaayisa ababe nga nnyina bwe yamuyisa kakati oli ajja gamba maama ye katonda w'okusi nga tebatugaana kufa nga tebatugaana kufa bannyaffe mu maama ayinza okukolimira babalimba ebikolimo ebikwata biri ebyo kojjaawo na ssengaawo nga si yadda ku kitaawo olita kulya ekinusu naye bano jjajjaawo tasobola kukolima kikolimo nekikwata ne maama tasobola kukolima ne kitaawo batutiisaamu butiisa omuntu okukolimira omwana we guba musaayi gwe aba yeegeza nga ye yeekolimidde namubiru mukazi bwe babagamba era naye bwe bamuyisa bwanayisa ababe kyenyagala ekyo tukitegeere nze ndi saidi ya namubiru bamaama baffe mulekerawo tunyiza nga muza muzadde tasobya abantu b'e Canada katubanjulire fresh frozen matooke okuva e Uganda ettooke lye lituukidde ddala wennyini w'oli okuva e Uganda mu East Africa jangu onyumire taste of East Africa mu Canada tukuterekera amatooke ne gabeera nga gasobola okubeerawo okumala emyaka 2 kati nokola oddayo kati ku 437 332 789 mwattu ate tujja gakuleetera wennyini awo ewuwo oba genda ku smartaccessbusiness.com oba ku info@smartaccessbusiness.com kati no aba Ontario tusupplyinga frozen matooke mu bibuga bino Ottawa, Mississauga, Hamilton, London, Kitchener, Windsor, St. Catharines, Kingston, Brantford. Abe Toronto mutusage ku Lowry Meat Market ku Young Street ate Brampton One Stop African Caribbean Market ku Lisa Street ne Scarborough ku Skyland Food Mart Lawrence Avenue e Niagara ku Ademo Africa Grocery Store Main Street amatoka gali frozen gatuuse okuva e Uganda mu East Africa ku mulyango gwo omuzadde asobya obulungi ennyo obulungi kakati katulabe ekisookerwako ekitono maama taata yafa omama yaliwo muwala we bamusanze n'omulenzi asoma ku lubiri aye asoma Mmengo esese bakuyisa okubidde omwana ku parade oganda kyo wakoze kirungi mb'ogunjula mwana tasobola mukubira ku parade parade ayina kakwate kino omwana we parade yasomera ati bagamba bamukolera ng'ekyokulabirako nga lwaki wange abeera ekyokulabirako ssomero etali lyange kati gobeero yagala bamugonjole batya omwana asobola okuba n'omulenzi nga weesifo ku myaka 17 oba 18 osookanga kubuuza kwabo abakuyise nti bwe wali bw'otyo tebakwana oba bwe wali bw'otyo tewakwana
bwe baba bo tebabikola ngono kyakoze yakisoose mukibonereza kigana okuddamu naye nga n'essomero lyennyini limanyi nti abo abantu beekwana kinkubya mwana ate kati bayinza okuba bagezaako kukola kintu kino nti ekyatuka ku bano bazadde mangu babonyebonye esi ebalegatta tebaagala ate ale pregnancies ale pregnant yatya okuzaala amangu nekiba myaka 16 nozaala n'otuuka mu 3 ng'omalawo wa 14 nekiba ekibi kyata kati okubonaabona okuli wakati awo kwe bagezaako kunnyonnyola omwana ayinza obutafuna laavu emala ono gw'ozadde ate bazadde boobongeddeko omugugu bonna abaafuna laavu z'abazadde baabwe kyabafuula okuba obulungi mu bukulu muzeeyi magala nze nnyonnyola ndaba yeeyo ebintu nga yanjawulo gwe nnyonnyola nti ekifuula abo boolaba okuba obulungi bazadde baabwe baabalinako laavu nnyingi kyekibafuula okuba obulungi abantu n'abamu baakulya ku situiti pasita bugembe ali bulungi lwakuma okwano gwe yalina ku bazadde be naye bazadde be baali bamwagala nebafa kisigala obonyeebonye kisigala okoze eki obonyeebonye fe abazadde baffe tebaatwagala nekyogala tewaliyo muzadde gwe yayagala nga nze musinga okuba obulungi nze taata wange yanzaala alina emyaka 18 nga maama wange alina 15 oyagala kuŋŋamba nti kyekyanfuula okuba obubi ennyo kyogala tewali bwe baazaala nga oli azaalidde ku 2 n'omulala 25 ŋŋamba singa okuba obulungi wadde siri bulungi nnyo naye kyogala teri gwe nsinga kuba bulungi tolooba banzaala bato nze omwana wange yazaalya ku myaka 14 kati omwana we wa myaka 8 yalina emyaka 22 oyankunga nti kigenda fuula omwana oyo omunaku oba okubonaabona ennyo olwokuba bamuzaala kati yafuna n'omukisa omwana ne bamunsuulira n'akulira mu mikono emirundi egyajjejja ye ne muta n'agenda atambule n'ensi kati oli ku muzzukulu yakaleeta 3 abazzukulu oli jjajja ku myaka 49 ate waba nokerewa nakerewa nze ni jjajja w'abazzukulu 8 olina abazzukulu 8 abaana kunnyamba buzaala nga bukyali naye omanye eddamba eddene litaliiko bazzukulu alese abaana 3 teboogera bazzukulu omanye omulambo bwe guswala namubiru mutuufu kati mwami Munyagwa nalabye ye yamuvumira nani Munyagwa yasinzidde mu nzikiriza ye teyasinzidde ku yengo ow'envuma tenzikiriza yaabwe yayogera nnyo ku maama nnyo naye yakiseeke mu buntu bw'aba ye yafuna omukisa maama n'amwagala bamaama gye bali basobya ng'ogyeko owange nze nino ne bemmanyi nga basobya abaana baabwe omukazi yasuula abaana ku myaka egi ng'omu wa myaka 2 omulala wa 1 abaana omuwala n'atuuka okufumbirwa omuko n'agamba omuwala noonya maama wo tumuwe ebintu nga bagenda kufumbirwa gayaaza ate omukyala ali wano ng'ovudde gayaaza n'odda eri lwakuba ekyalo kyerabidde kibeera ku mwami Sekatawa kiri awo waliyo n'essomero baliyita Bulemeezi Sekendule ne bamutwalira ebintu bamugamba genda ogamba omusawo yakuwadde eddagala nti ebintu mwotadde ddala mbigaana bamuyita ku mbaga n'atajja bano ne bakwata ebintu bya maama ne babitwala abaana aba mukazi yabigaana kati ow'emyaka 2 n'ow'ogumu baali bamukola ki omulala yali wali waffe Bunyaka yeegaana abaana be 2 ng'afunye eddya bazze kati ng'amaze kufa ng'ate baganda babe babanjula
Omulala ali Kasana yagaana abaana abo muyita maama. Yabagaba muyite baaba. Era oyo asigala maama. Era nga maama tasobya. Ayagala ate bazzukulu be baba bamuyita maama. Naye tasobya. Ebintu si byangu bassebo ne bannyabo. Nina mukwano gwange. Oba nina omuvubuka ninza obutabita mukwano gwange. Bino byekugamba jjo ly'abalamu. 2023 mu January. Afune sente. Nze kamba buli abawoza maama tasobya. Afune sente. Angamba magalo wenda kumperekerako. Twalinanga ebitugatta ng'omuntu. Ne mugamba ogenda nangamba ngenda awo Kalwe kiri bamunaanika. Nafuna n'emmotoka endala nze ne twalina emmotoka 10 zonna kawundo. Ne tugenda ne twanjula nassaamu ebintu bingi mu buvubuka oli n'ayanjula bulungi. Bwayanjula ne tudda. Kati bwe twadda buli omu n'atandika okuteeka abantu walaga kati bano bannyina bo baatuuka awaka. Bano we bagenza awaka tewaali mbaga ne bo bano baawerekera omuwala ono omugole gwe tuvudde naye wa eri omuwala yali agenda ku pikipiki ne babatomera. Bwe batomera omuwala n'afuna ebisagiro ne bajja ne bagamba n'ogundi afunye obuzibu. Maama we ng'asula ku njuzi oyo omuvubuka yakwata nga ne mutabani we waali. Gundi onzitidde omwana wange wandiseemu nze. Nze kasita nakulabye ng'ofunye sente ezigenda embaga ne mmanyi oli muli wagule mayembe gasa omwana wange. Naye bw'afa ojja kumulya. Ng'agamba omuko. Nedda nga baaluganda babiri abaana babiri yazaala omulenzi yazaala omuwala. Ng'omukyala abeera mu maka g'omulenzi gw'agamba eyasadda ssemwannyina. Nga bw'onooba ne maama wo. N'abeera awo. Nga bwe mubeera maama abeera kugira emizigo mwe mubeera eno miryango. Ye yatema omulanga ng'agamba nti mutabani we yasse mwannyina. Okitegedde kyentegeeza? Olwokuba yafuna ssente biki ebyo. Mwamusalidde amayembe n'amwegayirira yandiseemu ye. Amangu ago ebyo byonna ng'abyogera. Byonna yabyogera nga tannalaba ne okumutuukako ng'agize wano. N'amugamba era gwe nosula ku ddwaliro bw'afa muliireyo. N'atandika okukuba amasimu. Gundi asse gundi, gundi asse gundi, gundi asse gundi, gundi asse gundi. Bonna ne bajja ne bamwewerera nti bw'afa. Omuwala baamusiibula nkeera. Oyo maama tasobya. Maama nga yali ayiseewo awo. Abakadde abaalemererwa ensi n'ogaggawala kati bo baba bamanyi. Omwana we bw'alwala babeera ne ku sayidi y'abaana baabwe abaavu. Abawoza bugagga buli mu mayembe. Bugagga buli mu kusaddaaka. Ne bw'alwaza muzzukulu we. Ajja Kabulunyi n'agamba mwana wa muganda wo wawaayo waaki. Nakuza ku bbali. Ky'omwana wa muganda wo wawaayo waaki. Nkubuulire nga mudda wali ogenda naawe oweewe ejjeesoluza agenda kugamba byamakulu. Ng'akikukubawo awo. Ng'akikubawo. Nze muka kitange azaala abaana abanzirako. Yantumira ssengange. N'amugamba mugambe abatwali babanaazeeko eddaali yabaloga. Senga n'amubuuza yabalogaza. Anti yalima ku bijja omuntu omu. Naye nga ne gw'agamba nange siri mugagga. Era bwe yantumira nange ne muddiza obubaka. Nemugamba bagambe era bebbenga omu okw'omu babirime nga munne tamanyi. Nange bwe nabirima nasanga miliyoni ago emitwetu. Kati nabo ne bakikola. Be bamanyi kuba sibabuuza tebambuuza. Kakati kitwale teyantumira yali anzaala. Abo abakyala abamu babeera nnyo ku sayidi y'abatasituse. Kati gwe okusituka ne gubanga eyazza omusango. Eyazza omusango.
nze nina omulwadde wange bamweta mujjanjaba eyamumpa bamwesibako nti era ye yamuloga naye ng'eyamuloga abeera mu Amerika naye tebamanyi nti buli agenda mu Amerika ebitundu 99 aba bulungi kasita aba nga teyagenda na bisiraani bino byalondoola bantu bamwesibako naye kakati ebintu by'abantu ne maama wo akukiteekako nekikulya nayimirira ne mu lukiiko oyo namwegayira naye omwana we yamuwaayo oyo naye maama tasobya kyokka ng'alimba kati nze alabye ku bamaama abasobi nze na mu birundi mabegayo nnyo bamaama batusobya n'abo oba owulira abawakana bali ku byaffe ffe we twabeerera mu mbeera embi nali simanyi nti omuntu bw'aba ne bulangiti agula essuuka nandaba byonna bikola ekintu eki kati namala kufuna mbeera ekyukamu nengula essuuka za Japani zawulanga siringi 2,000 n'ogulirako n'akabundula ka 5 okitegedde kati kikyentegeeza nti bano bamaama tasobya be baffe abaana baffe kati nze omwana wange omukakasa nti taata asobya omutumamu eggulu ku bigere kubanze mu mbeera yonna mbeerawo kati ate nze owange toyinza kunga nti taata tasobya nga yampiteewo obulenzi ne tugenda ekikoza tufukirire ennyaanya nandekayo nentambuza ebigere paka Bunyaka naye nga twagendedde ku ggaali eyani mpadde eggaali nejjukira tuva ekikoza nzira Bunyaka nenkyanzire yangamba ntambuze ebigere so nga yani mpadde eggaali natambula okuva Bunyaka nenzija ekawempe awo we bayita ejjinja kalooli kuno na school fees nambuza ku school fees nempuuta nkuweeki kati omwana w'emyaka 10 ngenda kuddamu ki waddamu nti mpuuta era nampa empuuta kati nange ngambe nti taata tasobya nga yakola ebyo kale emboozi ebeera ejja kutambula etambule naye ate tulina ebibuuzo ebirala bye tulina okuba nga tutakolinga kati eno tugenda giyita part 1 wabi mutyaba tugenda giyita part 1 tugende mu kuwummulako ale tukomewo ne part 2 si kyekyo kati tutandike part 2 sebo mutyaba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa White Star Premium Detergent waliwo wanangaali embula y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange